tegere nti ku floor ya parliament speaker watadde koda paper nti tujja kwogera ku bbeeyi y'amafuta ne oba ofota tujja jjogerako. Okay. Bon tegedde kyenyagala otegeere kati ate ababaka abaffe nakugambye nti tojja kubalaba n'omulundi n'ogu nga boogera ku nsonga z'omukwano n'amapenzi. Ensonga ya mukwano ogole mu parliament naye mukwano si mubi by the way. Ne si ku parliament yaffe si ku parliament ate naawe nkimanyi okitegeera okakasa nga Anita Amongo nsobola n'okubeera speaker omulungi okumusinga. I can make a better speaker than Anita Amongo. Anita Amongo twalabye emotoka nga eriko Anita Amongo 3 kitegeeze yattu tetwagiraba wanu yo twagiraba yali Mercedes Benz 1.2 billion naye akola wa zo sente azijjawa ali ku fake media wanga bimu byetuwebuuza n'okubuuza so omuntu tanzikiriza kano nkamaleyo ebino byetwebuuza Mwai Museveni afuna $3.5 mutabani we Muhoozi afuna $2 naye ate ogenda okulya nti ttiimu y'eggwanga eya rugby yeetaaga obuyambi n'agiwa $9 akola wa basikira byabugagga kimanya Museveni yajja nakyo wano mu Uganda yajja n'ettangira ze ekituufu kiri balina investment zitya Fake media. omulungi ali ku fake media ogamba tirina gyoli kansibenti buli kimu kitambula bulungi muziko wa Alhaji Abdunur Myami Shafi Kulwanga nze akubuzaako bingi byetugenda okubanga twogerako olunaku lwaleero program yaffe the earthquake omunkenke ekutuusibwako bannaffe Rich Maka accessories abagamba nti balina tracking device balina alarm system emmotoka yo oba oyagadde okuba nti efuna security emala beera nga ate obatuukira ku namba ezo zolaba ku screen. Olunaku lwaleero tugenda kuba nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Ensonga egenda okuba nga esooka mu ddiiro y'ensonga lwaki paalamenti yaffe eno ey'e11 11th parliament ejjuddemu katemba okusinga okuteeseza abantu. Bino bisinzidde ku biki ebizze bibeerawo mu paalamenti eno nti y'emu ku paalamenti zetusoose okulaba ezitannayisa ku mateeka gayamba abantu mateeka gogamba nti gamaanyi okubanga tegataasa munna Uganda. Parliament ejjuddemu katemba wetuusiza minisita omulamba yaliko akyali minisita Pasi Namuganza yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'agamba nti avunaana Honorable Moses Magogo okuba Right Honorable Anita Amongi ekidaala bombi abavunaana avunana speaker okubeera mu bufumbo obutali mu mateeka. Okay, so kakati ebyo simanyi we biyambira munna Uganda. Atugenda kubeera nga twogera ku nsonga kuba twalabye ne prime minister naye n'ayimuka bakyali ku issue y'emu ne tulaba abantu ab'enjawulo bonna bali ku nsonga eyo. Sente ezitambuzibwa mu eno parliament twaludde okuziraba. Yes, tetuganye nti Right Honorable Anita Amongi sente alabika emuyitaba naye yandibanga atakisusiza nnyo. Munnayuganda wabanga atandise okulaba mu embeera eyo omuntu ateeseza eggwanga yasalawo ani alina okuteesa okubeera nga sente azirina mu bungi fine naye nga tebyazikozesa bimalamu omuntu anoonya omugaati amaanyi. Awo nyine tugenda okuba nga ate tutandikira ali ku fake media beerako tulabe kiki abantu balonda bubi abantu akalulu akaddako baddemu okubanga ate beerowooza oba awali ambuleera tiikinga tugenda kujja oba awali baasi tiikinga egende bugenzi ow'ekisumuluzo tokivaako ow'eŋŋumi nabo gye bali nkozi kati bankumbi kale kansala nsaba bambulizeeko banyabo ne baseba abatu abana batuuliriza mbalamusizaako buli omu mu kitiike nga bulijjo erinnya Sendyo Watwaha ayogera ebitakadde wanga bulijjo nate n'olwayo tuzze okuyita wano mukubaganya ebirowoozo okuzimba nnyaffe Uganda. Munzikirize mpite wano nsanyukireko abafunye ebirungi ate era munzikirize mpite wano nakuwalireko mwenna abafunye okusoomozebwa okw'engeri ez'enjawulo. Okusingira ddala kannamuseeko mikwano gyange baganda bange bannyinaze abali emitala w'amayanja bannange mbalamusizaako mu ngeri ey'enjawulo.
era mu ngeri yemu munzikirize ntuse okusaasira kwange eri baganda bange mikwano gyaffe ababadde mu kulaga obutali bwenkanya n'obutali bumativu bwabwe abakwatibwa ne batyobolebwa nga simanyi kigambo kituufu kye nnyinza kukozesa naye batyoboddwa nnyo ku Jinja Road abadde balaga obutali bumativu nga bavumirira ensima gye basimamu amafuta gaffe ag'e Uganda n'okugezaako tutuusa eddoboozi lya buso moderator n'ebirala nga bwe tuzze tugenda kuba tubikubaganyako ebirowoozo neyanze kansala Kavulo neesiimye okuba naawe nange bwentasaba nsaba bambulize abatulaba ku Fik Media mbatumidde mwenna ne mbebaza okusaako kaddata tuli mu biseera byakawewo naye tukkiriza tujje tube nga tukola share eno tubaweereze nga buli gye linnya kansala Kavulo Bikufaaki akiikira Nansana East 2B ku municipality wiiki general ebaddemu ebisoomooza bingi tuli mu biseera bya nkuba abantu banga banansana municipality okutwaliza awamu abaliraanye omwala guvira ddala mu Lubigi gye tulowooza nti bayiwawo ettaka nga bannema balaba amazzi gali mu kutwala abantu bange saidi eyo nja kusaba buli avunaanyizibwako alabe nga tutaasa abatuuze tulabe nga abantu abaddamu okweyagalira mu ggwanga lyabwe nyongera okusaasira abafiiriddwa abantu baabwe kubanga wiiki eno tuziiseemuko abantu 2-3 mu zooni yange ya East 2B kitalo nnyo kitalo ddala nyongera n'okukulisa abadde ku muzikiti gw'oku Masirawo e Kasubi nga twongera okusabira mwannyinaffe muganda waffe Lawyer wa Nop Shamim Malende tulabe nga Omukama amusobozesa okuwona ku saidi endala njagala okutumira n'okwebaza abazadde abasobodde okuweerera abaana abatikkiddwa ekyambogo naye ekyennaku abaana bambala bubi ddala abawala tubadde Makerere nga tukkiriza nti olunaku lwa graduation abazadde babayita naye n'akafaananyi kenana byakatambula ng'omuwala ayambadde oba kooti ekoma mu bisambi ekintu ekyo tekyankoze bulungi so nsaba university zonna nga zikola graduation day zisobole okulaba nti ennyambala y'abaana bagitwala okuba nti priority abaana bekisinga ekibabuzeemu ne dressing code just imagine okulaba akafaananyi ako omuntu oyo najja nakutuukirira mu maaso sobola oba osobola omuwa omulimu so kusaidi endala bale kuweerera naye tufuba okulaba nti abaana bambala bulungi nga bagenda ku lunaku olwo olunaku bongo olwodduwa ekitiibwa ngedde ekyabanga tulabe nga tutambuza eggwanga eririmu kensa tuddeyo ku kalica kuba dressing code kitegeeza kalica y'omuntu kitegeeza ebintu binene nenalabye ennyambala nga si nnungi nyongera okwebaza ssebo tusobodde okulabako muganda waffe Kavuma Jamushid nti yasobodde okulabika oluvannyuma lw'ennaku 32 naye ekyennaku era yalabise ng'olaba amagulu baagakuba twalowooza nti ebbanga lyaludde basobola okumuwa beyiro naye ate babongedde musiba kyekyennaku kyendabye mu weekend ekirungi tumukubyeko eriiso tutegedde wawaali nti basobodde omusiba eruzira naye ng'embeera gye bamutwaire mutwalowooza nti agenda kuweebwa beyiro ayongere okujjanjaba naye ate bongedde mumakaliga neyanzige musomesa abantu wemutwe mbayisa nedda olowooza oba yajja alina ebirwadde bye mu mbeera yonna okusinziira ku abantu babeera n'endowooza zaabwe naye tuba twetaagira ddala proof beyond kuba kati mu ngeri emu oba endala bannaffe bwe bajja ne boogera ate bongeramu nnyo supu naye twandibadde tusaba nti wabanga waliwo kyonna ekikolebwa good enough kibadde kyogerwa lunwe ne pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ti abantu abo bonna abenyigira mu bikolwa ebitali birungi oba okutyoboola abantu n'obayisa mu mbeera embi bavunaanyizibwanga bo era baba bakivunaanyizibwako omulembe guno Museveni ekyo Museveni kyeyagezaako okulaba era kyatambulirako mu bwerufu bwe nga pulezidenti wa Uganda Fik Media era nange ntwala akakisa kano okubalamusaako mwebale nnyo kulonda ffe mwebale tukkiririzaamu mwebale gamba nti ffe ku Fik Media tetuvaako bannange batulaba nnyo bayitirivu nnyo batukubira ku busimu ne bagamba bannange mwebale kuteesa naddala ebigambo ebyo ebiwa omuntu essuubi mbaddeko ne bakansala bange abenjogerera ku waadi namba ey'ekazo nga twongera okulaba service delivery ekolebwa naddala mu kitundu kyaffe kino era tukkiriziganyiza n'eddoboozi eryawamu nga tusaba minisita waffe Robina Nabbanja ajja atukyalireko ekazo ajja alabe embeera eri mu kazo ne services entambula yaazo waliwo ebikolebwa waliwo ebitakolebwa naye nga byongeramu amaanyi kuba ye mmanyi majegere
ye wayingira services bazina okutambula okuvira ddala enansana okulaba okuvira nansana wakiso okulabira ddala nga programs zona zitambula naddala omuntu wa wansi okubenefitingamu. Saba Minisita maama tukusaba otunoonyeko mukazo era ne tukkiriziganya nti fake media tujja kusaba maama wonna abo tukyaliddeko gye oyogereko eri abantu abayitirivu ennyo abagobera fake media. Nsuubira modulator waffe ekyo tekiri mu sitaani. Saba Minisita gye ayogereko eri eggwanga ku fake media yaffe eneewulizibwa abantu abayitirivu ennyo mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Ebyo be balonda nga bakansala si bandibikoze oba bakolawo byo balonda. Abantu yes balondebwa naye waliwo engeri gye beekweka. Omanyi waliwo omuntu asobola okubeera nga alina okulabika naye ate n'abaako engeri gye yeekweka. Naye twesiga nnyo Saba Minisita waffe wangi wagenze wabaddewo okutambula ate okwekika ekyawaggulu era tujja ssanyuka nnyo. Mpozi erinnya tumwebaze Richard munnabyanjigiriza era kansala ku pate eya NRM ategeeza abantu naddala ebifa mu NRM ebyo byennyini President Museveni bwe yali alayira beyagamba byagenda okukolera munnayuganda naddala omuntu owa wansi yeyagalire mu ggwanga lye Uganda ffenna tukifunemu nga bannayuganda. Amusomesa kansala kuzi nsaba mbulize kwakula weewaawo moderator njagala kwebazaako abatulaba ku fake media era njagala nakwebaza Katonda kuba nti akyatukumye nga tuli balamu bangi bafudde. Mukazo yaffe muno tufiiriddwamu abantu nga 2 mu wiiki eno ate nga bonna babba ku insecurity. Babodaboda bakuba butayimbwa ne munnabwereeri twafiirwayo omuntu bamusangawo nga bamudampinze naye ekyo kyonna kikulaga embeera etali nnungi mu ggwanga lyaffe ino Uganda. Wiiki tetambudde bubi nnyo kubanga Muganda waffe Jamshid Kavuma tubadde tubanja ebbanga lyonna ne bannayuganda abalala n'abaana abalala n'abakwatibwa naye olwaleero balabiseeko mu kooti oluvannyuma lw'okuleetebwa CMI ne badropinga Old Kampala kakati olwaleero balabiseeko mu kooti n'ekisinza okuba ekyennaku era ekyennyamiza era ekyongera okulaga impunity eri mu ggwanga muno omusango gwe babaguddeko mu kooti gwakonoona drone yaleze kubawamba malicious damage era nga kyebalaga nti bayonoona ye drone yaleze okubawamba nti balwana ne bagikuba endabirwamu neyatika gwe musango gwe bawabidde baganda baffe ne babarimanding eruzira. So guli ogwabakwasa tebagogeddeeko tewali musango gwabakwasa kyobola tubadde tugagamba ebbanga lyonna nti bano baali abducted bawambibwa buwambibwa naye omusango gwe batadde osobola okwewuunya kubanga tubaddeko ku kooti ku Mwanga tu ku kooti gye babadde ku Chief Magistrates nga batugamba nti case eriwo ebavunaanya bagiyita malicious damage to property. Bwe babuuza property mu file ne bagenda baga nti bayonoona drone yaleze okola ki kubawamba. So osobola okwewuunya embeera mwe tutambulira n'ekirungi nti tumulabyeko n'ogwo omusango gugenze ku record. Era ebintu bino nno ffe tulina essuubi nti gavumenti ya Museveni n'abantu abo bali bibuuzibwako ebibuuzo bye gye bijja maaso. Temwagyetegereza oba bagikuba amayinja? Nowe kakati anti ekibuuzo kiri nti bagikubeze kubakwata ku ki? Kale nti kale bagikuba katugambe nti bagikuba naye bagikuba ezze kubakwata ku ki? Oba ntegeera kati twandibadde tulowoozamu nti bandibagenda nti abaye twali tubateebereza obutujju bwe twajja obbakwata ne bakuba egundi yaffe nti kati tubavunaana treason ne malicious damage naye muga nti ate obavunaana kuonoona mmotoka aliza okubawamba. Osobola okulaba impunity ey'ekika ekyawo. Neyanzege kansala Kizza Ronald tuli ne Musa Muto yaliko kamera kuba Hassan Musa Ntamale Henry abataliwo akaseera kano kenyini atugenda kuba nga ate tutandika programu yaffe. Saagala olerere nti programu eno ebigambo byonna bitwogera bivunaanyizibwa ku nnyini byo programu yaffe eno so ako nkayisizaawo fake media ekoma mu kubuuza bibuuzo nakuwuliriza tweyanzege tutandikiddewo
ensonga ya parliament yaffe eno because ngenda kuba kigenda kunkwasa nnyo ennaku bwe nawulira ku linnya ya President Museveni mu programu eno mu parliament eno olw'ensonga ngenda wulira lyaki anti lwaki si mubaka wa parliament si kisonga bano bawalampa kubanga katemba ono yena yamutaddewo esigero nawe kimanyi bulungi yali wamba tugenda kubanga tutandikira awo nyini abanajjukira ebiki ebibadde mu parliament eno ebisingamu obungi abadde katemba mwereere bateesezza naye n'omuntu okuba nga aleeta ensonga enkulu eteekebwa bbali nkozi twasobodde okuba ntulaba right honorable Thomas Tayibwa ng'ayise honorable Mathias Mpuuga ne Ssaabaminisita nalabyewo gundi tamanya ganvudde mu mutwe Hamson Obuwa oba ne wabeerawo ne minisita w'amateeka yabaddewo yes kakati so ekibaleese kwogera ku kiwamba bantu oba enkwata embi eri mu ggwanga so ndowooza twalabyewo embeera yabadde ennungi naye ekyo tekyabadde mu palamenti wali awali okuteesa kujjudde mu katemba awo nye kansala wanjisebo awo bannyabo ne bassebo munzikirize mbatuuseeko ebigambo bino bibiri abantu bangi bwe baba basabira abaana baabwe babasabira obulamu n'obugagga ne beerabira okubasabira ekintu eky'enkizo era eky'omuwendo amagezi okumanya n'okutegeera mu bantu bonna kya muwendo era omuntu oyo aba afunye amagezi okumanya n'okutegeera abawanjawulo palamenti y'eggwanga lino Uganda lyesiga eriyisibwamu amateeka n'ebigobererwa mu ggwanga lyaffe lyeriyisa bajeti lyeriyisa buli kintu kyonna ekyalibadde kigobererwa eggwanga lyaffe lino Uganda oba nnyaffe Uganda naye palamenti ya Uganda yakoma okukola mu 1963 mu 1962 bwe tumala okwefuga abazungu ne batuwa obwetwaze bannaffe abajja bawamba gavumenti Bobote Bamini Balutwa Babinayiisa bamwami Museveni bawamba obuyinza bwa Uganda ne bannayuganda bonna ate mwami Tabulwa akunye kunyi kubanga avudde mu kutyoboola n'aleeta effuga byonna senga Uganda yali esobola osenguka senga yagisengula dda n'agitwala North Korea gyali mu givuga nga President Museveni tayina bwalimisa babaka kuteesa alina President nze ngamba nti okuteesa kwajja abantu ne bateesa wali mu palamenti President Museveni n'abeera gyali n'abagamba nti temukiteesa mukiveeko palamenti ya Uganda teriiwo wabula waliwo kigambo na kizimbe palamenti ya Uganda ye mwami Museveni Tihabulwa ne Geno Muwoozi ne Geno Sale abaka betunonda baki tewali kuba wa mirimu kulya ku ssente tubaveeko senga kibadde kisobokera mwami Museveni kitukusaba langirira okulonda kuveewo ffe kyensonga lwaki buli we tuwanika emikono tusaba Mukama Katonda kendereze ku nnaku zo FDC ekkiririza mu palamenti nti weeri tetukkiriza mu palamenti nti weeri lwaki musimba w'ababaka kulaga bannansi tuteekeddwa okubeera n'abakulembeze abagoberera amateeka lwaki temulaga bannansi nti palamenti teriiwo era tugenda kusimbawo bantu yensonga lwaki olabawo people's government ekola ki tukkiriza mu defiance mweno gavumenti eyewanakyemali tetusobola kukozesa mateeka kujjawo omuntu mumenyi w'amateeka gokka tuyina okukkiriza okuteekawo embeera era bannayuganda amategeeza muyina okusitukiramu okuzuukuka okumanya nti mwami Museveni Uganda yagifuula makage era mwami Museveni Uganda amanyi ya Museveni ya Janet ya Lwaboogo Muwoozi ne Sale tuli mu palamenti wakati teri palamenti mu Uganda njagala tukkiriziganye nti palamenti ezijje ziyita zibaddeko okuteesa newe kuba ndi kuwadde ku saidi eri NRM oba gavumenti
wakiri wabaddewo okuteesa saagala olowooze kyenjagala kwetegera bulungi kitegeera twalaba paalamenti nze nga nze gye ŋŋamba nti nyinza okuba nali ntandise okutegeera yali ya 26 oku 2011 yali mu Lord Mayor Salongi Yasekwago yali mu Honorable Mabikke paalamenti oba mukyagijjukireeyo eyo paalamenti embasa yayidde yali 26 nalina mu P6 naye nali ntegeera bulungi kakati kankubuulireko kati mbuuza ku paalamenti eyo ene paalamenti ewedde moderator yali nungi kankubuulireko yes zonna zibadde kati ndi ekiyitibwa paalamenti ki ekigiremesezza ekiyitibwa paalamenti beetuula neeyisa etteeka pulezidenti oba olyagala oba talyagala lirina kusibwa mu nkola ekyo sinnakiwakanya kyendiko kiri kimu lwaki paalamenti ejjuddemu katemba kyengezaako kulaga nti paalamenti yava mu kubeera paalamenti nekifuuka ekifo abantu kye bakubiramu kwegamba kifo kikutirirwamu ddiiru oba kyoyinza okuyita ekizanyirwamu kaliyoki paalamenti yavaawo era bwetunulira ababaka ba paalamenti 529 mulimu ababaka ba paalamenti nga 30 ab'ensa abasigadde babaka 5 bajja kukutula bukutuzi ddiiru bagende paalamenti ya Uganda yesinga okuliibwamu enguzi paalamenti y'eggwanga Uganda yesingamu abantu abataliimu nsa ababuyabuya ninga ba honorable paalamenti ya Uganda yerabikamu ababaka ba paalamenti nga yalondebwa asasula obukadde 30 nga tateesangayo yadde ekiteeso ekimu mu myaka 5 paalamenti y'eggwanga yetuula okuteesa ku nyegenyege paalamenti y'eggwanga yetuula nejja okuteesa minisita n'agamba sipiika nti goli mu bufumbo nebbaawo obutali mu mateeka mu paalamenti y'eggwanga paalamenti y'eggwanga yeyisa ssente leero enkya ne basaba ennyongeza paalamenti y'eggwanga yejja leero netuula ekiro ssaawa 6 neewa omusigansimbi atalina ssente nemukutuya ddiiru bwana n'obwanana bwa bannayuganda kyenjagala okutegeeza bannayuganda tewali paalamenti mu Uganda tewaliwo sigaddamuzi tewaliwo kitongole kyonna mu Uganda wano tulinawo Museveni zimu wano waliwo mwami Museveni Uganda yagifuula makaage iye geno muwoozi geno sale mukoddomi weerwa aboogo ne mukyala we Janet Museveni neyanzige kansala Twaha muna FDC kansala Parliament ejjuddemu katemba awo nyine so moderator neyanziza nja kutunulira parliament mu ngeri nga 3 engeri esooka kuba nti constitution bagikwatamu ne bakyusa buli kimu nekiba nkireetedde patemu okubanga ekyatambula tewadde balala kukyusa ku bukulembeze eyo issue ey'okubigenda beetusumbuwa ennamba oba omuwendo gw'aba-MP mungi abaka 529 bayitirivu nnyo naye tekyandibadde kikulu bajjira mu mutima ki issue ey'okusatu institution zonna zinatukkiriza nti zifudde ngaeyo tugamba nti ekyennyanja kiba kifunda kitandikira ku mutwe nekijja nga kiserengeta institution gye tubaye tulowooza nti ebadde ngaekyalo ebadde parliament naye erwana okulaba nti ekola institution ziri endala zebikola ez'okuba nazo zaava ku mutindo so mukyo kitegeeza nti tutambulira mu Uganda where we are operating under an abnormal state nti buli kimu kiri abnormal tokyalina kyogana kino kyenjijja okukola kiwe essuubi munnayuganda because almost everything is rotten so where one item is rotten and it is coupled with others kiriza obagaana n'ekibadde ekiramu kijja kufa olwabiri ebyaffe dda njagala mbuuze kansala ababaka betwasindikayo be baali abatuufu ababaka betwasindikayo ffe nga ku saidi yaffe eya NOP tukkirize tugana ababaka baffe 57 bakoze kye bakola kiriwa bakoze kye bakola ki for example wano Uganda twatuuka mu mbeera y'amafuta ng'amafuta gali waggulu naye challenge eriwo moderator eri bwete tetunaba kulaba yes honorable zaake tumulabe ku nsonga egyaleese ey'okukwata abantu eri fine naye tetunaba kubanga tulaba teeka lijja because parliament ne bwenereeta amateeka mangi netumanya nti gavumenti kale erina geegaanyeeko kale ereeta 13 gayingirewo etteeka lenja okukulaga ssebo tulina omukyala waffe wa Wakiso Naluyima Betty yaleeta etteeka okulaba nti local government
baddamu abantu okwekuŋŋaanyiriza ssente naye sigala wansi. Etteeka eryo nawulidde olyabadde likomyewo nga balaga nti ate etteeka kyamu. Eryo etteeka yalireeta naye omutima gwe lyakomeddewo nga balaga kiveewo. Kuba ye kye yali alowooza nti local government wezeekuŋŋaanyiza ssente nga municipality yange nti akasente ako kasigale kaleme ggenda eri. Mu kyo kitunuulira nti services zandibadde zongera okutambula mu bitundu ssente gye ziva ekitasobose weakness eri mu gavumenti. Weakness endala twakkiriza ne tugaana nti abamu beetaaga okubeera ennyo mu bukulembeze naye ate abalala baleme butabeeramu. Ekyokugeza Kadaga emirimu gye yakola nga sipiika w'ogeraageranya n'abamuli pressing ababiri toyinza bateeka ku mizaani emu n'ezitowa kyekimu. Lwaki? Omukyala yalinga ku kitwandiise rule of law. Kadaga ng'aleeta akkiriza abantu baleeta amateeka kisenga yabadde mu parliament zaake n'aleeta ensonga gye yateeseewo kkiriza obaga ne tasobola musitoopinga. Kuba twalina sipiika ng'akkiriza nti omuntu wa wansi oba munnayuganda etteeka liba lize nga lize mmulwanirira alireke liyite. Bano si kye baliko. Ekyokubiri ennamba yaabwe etukuba etya. Ekisooka ebatuula tebajjaawo eyaba MP webatuula tebajjaawo. Ekyokubiri bajjira mu kifaananyi ki. Kuba tutunuulira pati ya NRM yesinza omunamba omunene naye ennamba yaabwe ne baba balina kye balina okuyisa basooka bbawa ssente. Kiwandibadde olowooza nti oba olina numbers ate wandibadde oteekako katipu ka ssente kaaki. Wandibadde otulwa n'abantu bo tugenda kuyisa tteeka lino tugende naye because they are not substantial enough tibagenda okuteesa tobikkiririzaamu naawe golowooza nti gwe yabaleeta omaliriza nti corruption ogyongedde maaso nasooka bba corruptinga mind basobole okubaako kibayise kiyamba munnansi. So kati gwe muli toyinaamu muli mutima gugamba nti ekyamazima okusinziira ku ttiimu bulijjo gye tusindika kuno tetwasindika ttiimu nga pati yaffe eya NOP nga tulina baganda baffe abaategattako gye twayise DP block balina experience emala naye challenge eriwo opportunity bagibawa kuva mu basipiika. Of course mwaba yino ogiraga nti muyino ogifuna. Honorable Zaake yavuddeyo n'alaga embeera. Kansala woba tudde mu palamenti yaffe mpaya abaka abiri boogamba nti bano ekyamazima be bakyasinza okuteesa ku ludda oluvuganya gavumenti. Ku side esooka asinza kubuusa wakira municipality oyo wamu then agenda okuddako ogenda kundeetera ani Honorable Basaalirwa. Abo babiri Naluyima Betty naye alina ensonga za Rwanda nga gwe baawa ekifo kya shadow of leader of opposition wa local government azanye roolo ye. Of course ayinza obba agizanye negomuggo kati omugo mumugoberera batono naye ffenna tubeerako tutunuulira amaaso gaffe tetumulaba. Institutions sabo nkugambye nti institutions zonna we zifakkiriza obagaana buli kimu kifa. Leader of opposition kikyalina okukola akikoze naye twakkiriza ntwayingira mu parliament neyingirawo kudde wano ssente kuva mu kulonda basipiika ssente kulonda deputy speaker ssente nekimanya nti abantu bagendeera okukutula ddiiru zaabwe oba abagendayo baali bayala nopi yali teyetegese. Tuli mu pate etambula egenda mu mwaka ogwokubiri oba ogwokusatu kkiriza obagana tuli ku kigezeso naye ate ekigezeso kye tuliko tulina omuntu gwe tugana tatuwa opportunity kubaako kye tuteesa. Alina numbers nnene tinooba oyise Kabiru ngolooza Kabiru kanaayita olw'ennamba ya NRM ng'aba opposition balinga 100 nupo inaka 5 tuwaye kye tusobola kukola. Nupo eyambye eki mu parliament. Nupo kikyekoze mu parliament. Kikyeyambye because omuntu ayinza okikubuuza. Mu institution eyafa nowenjija nga mbadde musomesa munonyi naye nga nsomesa mu ssomero litalina standard nga nze mu ssomero litalina ntambula ya mirimu tigitambula bwekiti nga bandesense dabula kkiriza obaganda olwa institution gye mbanzizeemu amaanyi gange gasobola okukoma mu kkubo. Olwo abasambi b'omupiira betulaba bateeka mu ttiimu ne bigamba nti oyo kasatu amuteeka mu ttiimu kwe kuddenga. Institution yonna yonna okutambula okwaluka together n'ensaako mukolera wamu kye tuyita teamwork. Nga mpunzika nja kusaba tukkirize tugaane tujjukire abakama baffe abalonzi bye baatutuma kimo ekyokubiri tulooze ku ggwanga eno tugenda kubeerawo litya nga ffe tetuliiwo leero abalowooza nti tulina amaanyi. Ekyokusatu tukkirize nti rule of law ne democracy kireme okukoma mu bigambo kiddemu kitambule nti amateeka gaddemu gakole constitution yaffe ddemu etegekebwe bulungi nti bisanja bibiri gwe vaawo n'abantu bo
omuntu omulala yenayina wajja naye ajje n'abantu betubaye emyaka gyabwe 10 batusaavinze batya abo nabo baveewo twongereyo abantu abalala bisanja 2 abapya bajje abo nabo bakole ki naye twesibidde mu kintu tugenda mu myaka 4 same faces basajja bakulu bajjajja bafaane badde batubanga bali mu tumentalinga ngo Dr. Kawang Simogere kye yakola ate be bali mu kutusumbuwa tebakyalina kye bakola beebaka bwebasi abaagala omusaala mungi baagala buli opportunity ngejja ku side yaabwe ne tubange gwana twongera kulisuula busuuzi twongera kulyonoona ate mu kyokuba ntuzimba nandisabye nti ekibira batugamba bati emiti emito gyegigumiza ekibira nga waliwo n'emikulu saabakulu baveewo n'abato tubakwasemu tulabe ki kye bagenda okukola emito gigumiza ekibira nga n'emikulu mwegiri yes abakulu baveewo nanti bangi kuvira ddala ku topu enegenda nga ekutuula yeno tumanya nti ekyo ekisanja kigenze twongere abala constitution yafeezemu ku bisanja 2 myaka 10 abo nabo bagende eggwanga lijja kuddamu okuzimbibwa bali amenyeka lyonna neyanzege kansala musomesa kansala Kavula omuwulidde bulungi kansala Twaha omuwulidde bulungi awo wennyini palamenti y'omulundi guno abaludde oluvuganya balonda kiki kakati munnayuganda suubira tugenda kunnyonnyola bulungi kubanga palamenti eyo yandibadde etanga ekyali mu Jesse Muyingo yandibadde etanga erimu omukyala yaliwo yagamba ente zironde nankabirwa then ono wawakiso seninde ya kakati munnayuganda ensonga nkulu nnyo kuba twogera ku tteesezo ery'eggwanga lyonna awava actually ensibuko ya buli kimu obukakkamu amateeka na buli kimu naye bwe tuba tutunuulidde paliyamenti yaffe ya Uganda njagala nsooke okutangaza munnayuganda kubanga bonna bakansala aboogedde batunuulidde nnyo issu ya ssente naddala nga bakitunuuliza ate gavumenti weewuunya ate erina ababaka abasinga obungi mu paliyamenti ne bagamba mbu ssente zitambudde nnyo mu paliyamenti oba oliawo ze zireseyo n'obulabikanga obunafu mu paliyamenti kakati tujja kugamba no ekyo tujja kusigala tugamba nti mune bannaffe bano bwe baava mu kyokubeera nti bagendanga abavuganya gavumenti bagenda ate ne batuukayo ate ne baagala ssente ne badda ne mukati ne beesigama kubanga tulina scenarios nyingi ezigenze zitambula munnaabwe yazza ne ssente mulimu ate abaasirika eri principal n'ababuuza n'abagamba naye mune lwaki munvaamu ne bagamba ffe tetwalidde naye ng'ate baalidde kati bwe ekyo kiraga ki nti ssente zitambula ya ssente bwe ziba zitambula nga ddala nga bwe badde bakyogera nga ziva mu ruling party anti nkyogedde naye ng'ate nkyesigamiza mu bavuganya gavumenti olw'ensonga nti bo oba oliawo kye basinze ennyo okwagala ennyo oba kukwatamu kaabwe nga bamanyi tebagenda kudda naye omuntu bw'obanga wajja nga abantu bakulonda nze nandibadde nsuubira wandibadde oyongera nnyo okulaga ensonga ezo eziruma omuntu owa wansi era ezakutwala mu paliyamenti oteese naye paliyamenti yaffe ebadde nnyo erabiseemu nnyo effujjo abantu ne bateekawo embeera ne baagala kwegamba amaloboozi gaabwe gamanyike mu kuyisaawo ebyabwe naye ng'ate omuntu eyandibadde asaana okuyamba naddala omuntu owa wansi yandibadde abaako ensonga zalemerako tubadde tulaba honorable zaake nga alina ensonga yes zaleeta naye ate katemba mungi katemba abadde mungi mirundi ebiri nga bakutwala mu disciplinary committee awensi eriwa mu parliament of course katemba ali ku ludda oluvuganya gavumenti kati kanzire ku ludda lwe NRM kati ku ludda lwe NRM tukoze bulungi lwaki katemba gyali bataliyo mu NRM tetujagamba nti katemba gyali olw'ensonga mwe abalina abaka abangi yes naye twalabe parliament eno olutulo olusembyeyo nga honorable Namuganza okujja ku fulo wali okuteesa
alumiriza bali babiri kufumbirikana mu bufumbo obutamenya amateeka ne bobeera ne family of course bingi nnyo ebyewunyisa ebeera mu family oyinza okulaba nga gwe twogerako wamulaye bulungi kubanga twalabe honorable Kabanda ng'asoma ne message ya WhatsApp group ziba basindikidde nti mu supporting mu kino kyendeeta kiki kyaleeta bali abafumbirikana mu bufumbo obukyamu kakati nesene ne zitambula tetujja kujjawo kubeera nti wabeeraweera weakness ebaawo naye okubeera nti wabeerawo weakness tekitegeeza nti system yonna nfu NRM kiki kyetuyambye mu lutuula luno mu parliament eno n'emu ekoze nnyo ku mpisa naddala mu parliament ku honorable zaake n'abalala abavuddeyo nga bataddewo embeera nga abayisaawo byabwe aniina bantu bangi abakwatibwako mu mbeera ebadde teyamba munnayuganda empisa zigenda kubanga ziyamba ababaka ba parliament eno eriwo etuyambye ekiffe emiwendo gy'amafuta gyalinnya egy'ebintu gyalinnya kiki kyetuyambye okujjako okutugamba nti tukyusemu tulyemu muwogo no parliament eyo tetujja gamba nti omulimu tegukoze naye mukola omulimu ogwo gukoze mu mbeera ey'obunkenke bana abataweza ne lwebatu abavuganya gavumenti embeera gye bateekawo empisa zo buli lwe zibeera nga zibuze ne yogaba maka oba institution yonna fe ekyamaanyi kye tulina ng'aba NRM tulina structure, that is number one. Point number two, tugezezzaako nnyo okulaba nga ffe tulina empisa mu ffe. Parliament eteesezza nnyo bingi nnyo byeyisizza byekwasaganyiza. Ekisooka twalina embeera eri eyavaayo ey'emmwanyi. Yes, embeera eyo yalabikanga ne president yennyini yavaayo n'atachipushinga agenda mu maaso. Naye era bw'atachipushinga agenda mu maaso ekyemmwanyi, Parliament era of course yalinga endabirwamu eyali of course bw'ogamba nti nakiwagira oba mukyamu olw'ensonga ndi munnayuganda yali yeetaaga okwegazanyiza mu mmwanyi era president n'akawamma ye president n'akijjayo statement eyo kubanga kyogenda okwogera kyengendo salamu lyetene kyewayogera nedda era mukama waffe ajja kikola kyo kyeŋŋamba kiri bwe kiti bw'oleeta issue y'emmwanyi n'ogamba nange n'ogamba nti nali nsupportinga ekyokubeera nti omugula yali agenda teekawo embeera yezze emmwanyi yaffe. Parliament yavaayo n'ebeera kiriya bulungi n'ennyonnyola president n'agamba bwe kibeera nga ddala omugwira oyo aliko question mark katukireke era twakireka era emmwanyi tugyegaanyizaamu tiyumba mbadde mwagala omuntu ali mu mmwanyi izuno jangu nkube twebuuza bwe tuti omwana omuwala peneti mukazi wattu yali mu bintu bye kati kye twebuuza munnayuganda kyayagala okumanya ati the end of it all nti embeera eyo bwe yajja yakomekerera etya president yennyini munnayuganda mugambe mulimu emmwanyi era nali wano ku fik media neŋŋamba mulime emmwanyi mugende mulime emmwanyi munnayuganda mulime emmwanyi era kati ekyo kyakkakkana naye ng'ago gaali maanyi ga parliament ekirala nze atalina mmwanyi parliament entaasizaawo bingi nnyo programs nyingi nnyo eziteekebbwawo era ni waliwo ne programu nyingi ezavuza nnyo of course parish model yo nkola bwebanga enkola yalimuko ebirumira of course era parliament yavaayo negamba kitereezebwe ekirala tutunuulidde nnyo service delivery anti tutunuulidde nnyo service delivery nga ba NRM ne tugamba twagala parliament ebbanga lino lyesigazaayo eve ku bano abenoonyeza ebyabwe abakola katemba mu parliament eyongera okusosowaza service delivery tubeere nga yes prime minister avaayo embeera nakkakkanya n'ateekawo naye ne parliament naye eva eyeekole tetulekera gundi prime minister yekka eteese nnyo ku service delivery budde bungenzeeko ekikumpesa eddakiika ennyingi kuba obeerawo bwomu
nsaba onzike na kino ate era byenteesa biyamba omuntu wa wansi ekituufu ate byamakulu essebo sipiika waffe mungu tumwebaza nti yamuwa essente essebo zetutajja kubuulira nti zaava wano naye bannayuganda balina ssente azirina bannayuganda kyakola kituufu ekyaki ekyokweyiwamu enzulusi enkya leero naluli kyakola kirungi ku sayidi ye naye nze omuntu wa wansi gw'alina okuteeseza mbulu 100 olugula capati bw'aba asobola okukwata obukadde 8 n'agula emmotoka n'agigaba ng'ekirabo si kibi kuba sente azikola ki azirina naye nze kitegeeza ki erinze kakati mu mbeera eyo twandisoose ne tutunuulira nti sitatasi ye ebiki era ne tweddamu ne tugamba bwe tutunuulira sipiika ye kwegamba status gy'alimu ekyasobola okukikola status okubeera nti eddala mwe tumutwalira sipiika mulamba kati ne tugamba kati kyetujja otunuulira awo tuyinza obutatunuulirawo nnyo mu mbeera oba oli awo gye tugamba mbu kati kiringa ekitunuulibwa nti ayonoona ssente naye ku sitatasi ye nga sipiika okubeera nti asobola okubeera nti abeera n'ekidduka ekyo tuyinza obutakitunuulira nnyo naye tugamba ababaka ba paliyamenti era ndi mu kamera mbagamba mu mbeera yonna twongere ebintu bye tulaba nti bigenda kunyigiriza bannayuganda nga tetuggyemu ekya individualism nti ono yeewaddemu emmotoka bweti paliyamenti njagala etteeseza ekkulu twongere okuteesa ebintu ebigasa bannayuganda bintu bingi ebisobola okuteekebwa mu ggwanga lyaffe nga munnayuganda akifunamu n'afuna ssente mu nsawo naye bino ebyokukuta n'ensawo naddala bano bannaffe ne bakukuta ne badde eno ne badde eri ne balemererwa n'okufokasinga ennyo mu munnayuganda okubeera nga services zimuweerebbwa ate ezimugasa ebyo bye tulina okuteekako nnyo essira tulabe nga munnayuganda tumuteeseza tuleme kubeera so nga tutagetinga nnyo abantu kinnoomu palamenti y'omulundi guno yes tugenda kubanga programu yaffe neesembayo mu mwezi guno ogwa Desemba ndowooza ijja okukomekereza omwaka zijja kuba ennaku z'omwezi 3 n'abaseerabidde tujja kwogera ku palamenti yaffe na biki byonna ebibadde mu ggwanga n'okulaba ani asinza otukolera obulungi na ani ebiganye ogiretinga ku 10 ogiwa meka parliament jajiwa 75 okakasa neyanzisa atenga nabiri mu 5 kana akaseera akasigadde tugenda tuteekawo tugenda kwongera okwogera ababaka muteeseza abantu ababaka muve mukukulu bano mubaveeko bano abenoonyezera bye babajja ku mulamwa ababaka naddala ba NRM abanjini abali mu parliament muteeseza abantu ebyokukola bingi munnayuganda yeyaganye munnayuganda mu mbeera yonna munnayuganda ekyabo kaleke kamukama wange esebo yes kasara kuze sebo nesimye okuba nawe neyanza nnyo mukama wange okumpa omukisa yes kuteesako ku nsonga eno olesa omulamu omulungi naye mwana wattu era olwaleero I'm so disappointed in you kankyogere mu luzungu nga moderator wa program eno Lwaki nti oyina ebintu bibuzo byotubuuza naye nga naawe ekituufu muli okimanyi naye engeri gyotubuuza ntutangaze bannayuganda katukikole olunaku olwaleero alize kiki kyemmanyi anti kakati kyeneyagala okutegeeza ki kino tulina challenge ne palamenti ya luno naye ngaebimu ku challenge ya palamenti ya luno kiri ekintu kimu obukulembeze obwalondebwa mu palamenti. Yes. One, ezimu ku nsonga eziteesawo omukulembeze mu parliament oba muyite speaker wa parliament wabeerawo kye bayita rules of procedure parliament kwekola ki kwetambulira era nga speaker wa parliament
alina kugoberera ezo nga babaka baffe bateesa ezimu ku nsonga eye mu rule 7 egamba nti general authority of the speaker akola ki mu parliament kati rule number 2 egamba the speaker shall preserve order and decorum in the house and shall decide questions of order and practice. Tuli fenna? Yes. Kinjayo olugero lw'Abaganda luli tinanyini kigwa akiweebuula kakati oluvannyuma lw'okulonda speaker nga Anita Among AAA tosuubira parliament eri productive kubanga katugenda mpola mpola njagala kukugira nkuwa ekifaananyi nsigire Munnayuganda ekifaananyi kikusiigire newankubadde nkakasanga okimanyi omulengeze nnyo omusajja simulengeza njogera mazima ate era amazima bwe tugoogera nga muga nti tulengeza ekisooka katukubeko emabega basipiika nga basatu ababaddewo emabega tugende ku sekandi kati tujja genda nnyo nawala katugende ku sekandi tugende ku Kadaaga tugendeko ne Kwolanya omugenzi Mukama Musaasi abantu abo obo balaba bali mu kaliba yemu ne Anita Among nabo twali tetumanyi nnyo kaliba yawe mpaka bamaze kujja kuteesa hold on katono nnyo okujjira nti omuntu nga Jacob Olanya yayimiranga okubiriza parliament y'Olanya tiyabeeranga mu katemba bwati nga tesobola etya nolaba speaker Anita Among ng'agamba Sarah Openi nti agenda akube atereze ekitogi kyotafiire mu parliament wango tafiira ejudemu sati eyakateni olina muga nti munaye genda omusibe ekitogi mu parliament tekisoboka tekibanga nawo naye ekyo kijja lwaki buli institution ya government lwegendamu abantu not on merit wabula olw'okubanga nti bawulize nnyo eri Mwami Museveni bakaada balungi bava mu regions Mwami Museveni ze yeetaaga kubanga no mu Buganda n'awalala bamugoba ne mu Busoga ye Teso region agyetaaga n'ajja awadinga speaker zijja sebanti ng'onzijaawo awo njagala okujja bwe tutuuka mu parliament eno ey'abantu bonna parliament okimanyi bulungi nnyo nti mu mateeka agafuga parliament kizibu nnyo memba okuleeta private bill nga memba neyitawo nga tolina babaka ba NRM kyokka ate tukimanyi bulungi nnyo bwana Shemu yakyogeddeko nti omubaka we NRM niwe baba bagenda kuyisa biiru ki babayita ekyankwanzi erina kubeera in favor of the government katono nnyo kankugire tuyingira parliament eno nga COVID-19 n'ebirwadde byalanga Ebola byasalako parliament nti kitegeeza parliament esobola kutuulamu bantu bonna 529 omulundi gumu era twasemba okulaba ennamba ennene mu parliament nga bajjako zaake kuwa commissioner kubanga eyo ensonga nnene nnyo esobola okubakuŋŋaanya era awo tewabeerawo Ebola ndiriza awo ojja kutuukawo era awo tewabeerawo Ebola tewabeerawo COVID-19 oba ontegeera obuuza nti ababaka ba nuupu bakola mulimu ki kakati nkujjira ababaka ba parliament era na kino kiri mu rules of procedure wawulidde ne Thomas Taiwa ng'agamba nti kigenda kuba nnyo kizibu nnyo omubaka wa parliament okuteesa ku flow nga tosose kugenda kubuukinga obadde okimanyi nti okwogera ku flow olina okubuukinga wa speaker naddala mu kanyomero kano ke baleeta matters of national importance obadde okimanyi ebitaaliwo ku mulembe guli ogwa Kadaaga kubanga Kadaaga yadde yaliwo NRM naye ate yali speaker gwe bayita Mugatta nga bwe muyingira parliament aleka buli omu neyeegazanya era ebimu ku byamukubya n'okumugoba kuba speaker n'ekifo ekyo kwe kuba nti mu kisanja ekiwedde yawa nnyo ab'opposition okwogera kubanga alina kityo sense be basinga okwogera era be basobola n'okuteesa mu parliament kyova olaba nti ab'opposition lwe bamiddwa omukisa okwogera mu parliament osobola okulaba nti Kabanda asobola okujja mu parliament n'asoma WhatsApp group Minister Namuganza wabawo ensonga ez'okwanukula mu parliament alabika naye bwalabise mu parliament najja nawe bwana omukisa mwana wattu n'ayogera nayingirira omukwano ogwabali kale tuganye nti gwabali naye y'ensonga yeetaagisa mu parliament kati parliament erabise nnyo nga yakatemba kubanga abantu abagikulembera ekisooka bannakatemba yes Owai ani azanya komedi yao Thomas Tayibwa atakola ki
what kind of deputy speaker ngo yayinza okukkiriza flow ya parliament ngo presiding officer olaba ne LC chairman tayinza kukkiriza executive ye kuteeka nga bali mu lukiiko nejja katemba ward ne speaker wamulabe nga akomawo n'ayita ne kabanda namuga nti jangu nyonyole ku message eyo nga tugitegedde bulungi jangu gitusomere. What kind of speaker is that? Kakati sebo njagala kutegeeza nti kino kiri deliberate. Ababaka ba parliament abasinga naddala balimu ensaba nupu tebajja kwogera kati suffocation ye tebajja kwogera lwaki lwakuba nti balina kusooka kusaba oba lwakuba nti tebalina kyakwogera. Ensonga ezirimu omuzinzi tebagenda kuziwa mulamwa mu parliament. They are not giving ensonga ez'omuzinzi mu parliament tebaziwa platform. Kankubuuze katono agenda kufukamira owa kati honorable era naye ojja kumulaba ng'ebiseera ebisinga aleeta point of order. Njagala kubuuzayo ekibuuzo so moderator mu parliament ewedde walabako di speaker kubanga ate okumanyanga nkwewunyiza n'abawuliza batulabe ebintu byonna ebyogerebwa mu parliament birina kubeera ku order paper. Ebyogerebwa mu parliament ebinaateesebwako tova eri bubuzi n'ogamba nti baneero njagala kwogerako kuba ku nsonga eri mu ggwanga ey'amafuta no oba honorable zaake naye bw'ato bwe yali sebo ogenda mpola bamukwata etteeka kunyonyole si bwe yali kubanga honorable zaake bwe bamala okuteesa ekiri ku parliament bateekawo akanyomero mu parliament y'eggwanga ke bayita okwogera ku nsonga eziruma abantu. Otegeera akawairako akanyomera ako tekibeera koda pepa okwogera ku nsonga eziyamba bannayuganda kigina kuviira ddala mu office ya speaker kubanga yeteekateeka ebinaayogerwa. oba mpuli ontegeera bulungi njagala kuyambako bano bamusomesa n'abatuwuliriza bategeere parliament bwetambula. Ekintu kyonna bwe kitaba ku order paper it will not be discussed. Ate nga mwana watu abafa abanuku n'abopposition abasinga bajja ku parliament kudiskansinga nsonga. Kati mu mbeera eri mu parliament wakati w'omukwano gwa Mongo ne Magogo oyagala MP wa nupu ayogerewo ki? Tewali. So nja kumaliriza bwe nti mukama wange njagala kugamba nti parliament ya Uganda n'ebitongole ebirala byonna gye binaakoma okubeera nga birimu ba cadres nga bikolera mu M7 kanku ekyokolako ekisembayo bwana Nsereko byaleeta etteeka Museveni lyayagala parliament yatula n'eriisa kyokka ate naluyima yaleese etteeka eriyina okuyambako omuntu wa wansi okufuna services mu sente zazasula eryo lyagaaniddwa. Gwobadde obuuza nti abaka ba nupu bukyanga bagendayo bakola ki? Bwe twali mu kaseera ng'emiwonde gy'ebintu girinnye ababaka nga bakulemberwamu gavumenti ya Mpuuga baatula ne bawa alternative solutions nga bakulemberwamu omwaka Muwanga Kivumbi ne bazitebolinga ku parliament. Wali oziwuliddeko nga zoogerwako kubanga twayogera ababaka bayogera ne bagamba nti amafuta okukendeera waliwo kampuni ya Jim Muhwezi yaleeta marking ku mafuta. Ekyo kiri fine naye ku fulo tetunnakiraba anti ku fulo nkunyonyodde nti tosobola kumala googera ku fulo kubanga ebitegekebwa okwogera ki tekijja kubaako. Ebyobukiiko buli omu ajja asobola okwogera nti ku fulo ya parliament speaker wataddeko order paper nti tujja kwogera ku bbeeyi y'amafuta naye oba ofota tojja gyogerako. Oba ontegedde kyenyagala otegeere kati ate ababaka abaffe nakugambye nti tojja kubalaba n'omulundi n'ogu nga boogera ku nsonga z'omukwano n'amapenzi. Ensonga ya mukwano ogole mu parliament naye mukwano si mubi by the way naye si ku parliament yaffe si ku parliament ate naawe nkimanyi okitegeera okakasa nga Anita Amongo nsobola n'okubeera speaker omulungi okumusinga. I can make a better speaker than Anita Amongo. Twalabye emmotoka nga eriko Anita Amongo 3 kitegeeza yattu tetwagiraba wanu yo twagiraba yali Mercedes Benz 1.2 billion naye akolawa zo sente azijjawa ali ku Fake Media kubanga byemu byetwebuuza n'okubuuza so omuntu tanzikiriza kano nkamaleyo ebino byetwebuuza Mayi Museveni afuna miliyoni 3.5 mutabani we Muhoozi afuna miliyoni 2 naye ate ogenda okulya nti ttiimu y'eggwanga eya rugby yeetaaga obuyambi n'agiwa miliyoni 9 akola wa basikira byabugagga kimayi Museveni yajja nakiwano mu Uganda yajja netangira ze balina investment zitya ya business tuwulirayo investment ya Mayi Museveni musomesa kakati ku mbeera eyo
ekyo tubadde twogerako kakati President Museveni kyeyatuteekamu ffe nga bannayuganda okola as many investments as possible. No tugamba munnayuganda tetwogera ku bantu bamu naye bannayuganda balina different nono yennyini alina investments ono yawagira yewakiso naye afuna sente meka ku gumu olina investments government kyetaddewo tugenda ku kanyomero kali akataleke kaketeekayo tiimu ya wakisumba okolawa ku General Kainamugaba ng'atabukidde NRM omukama kunkomere beera bulungi weera musajjako banna